olwaliro mbadde mu mmoloka n'empuliriza amawulire abagamba nti abantu b'omu Lubigi mukyali ku kkubo sigenda kunenya kitongole kyekyakola ekyannenya eky'amateeka wabula nze ng'omuntu ali mu real estate ntunudde nga nina okuyamba okubeera nga muvaawo eri ku kkubo. Ettaka ly'ennyondo ebbawa n'ebbawa ku luguudo luno olwa Hoima Road abanaasobola okuba nga temwagala kubeera wano nga musobola okweyongerako mu maaso n'ettaka lyange liri Busunju liri ku kolansi walking distance from the main road libaweera ddala libeere lyammwe ddala. Abaana abasula bweru basobola okubeera nga bafuna kweyongerako tusuubira nti bannaffe bangi abajja okujja bayambeko mu kuzimba yaweeredde bamenagibwa establishmenti zammwe mubeere nga mulibeerako nga si byange nga lyamu nsaba olunaku lw'enkya mwerondemu abantu nga 10 tugende mu kifo ekyo tukirambule tukanye mbalage tulina surveya mbalage mugenda okubeera mugende musawe ekifo kyammwe tuwandike n'abantu so ensonga eyo tukitwale nga nkulu nnyo naye nga buli omu leero Katonda asinga kulira ddwa nga omuntu yeebaseeko n'azuukuka temumusabirawo njagala obeere mutu ozuuke nga pulobulemu y'ekuzuukiza bagitaali omukole ki kubanza mpadde amawulire aga Katonda mugulu katontomere era senga bannaye mu gavumenti tubeera n'abasobola okutusakira nga baluwa soze nsabira Haji inshallah Allah akusaasire akuwa obwangazi obulungi asitule abaana bo muveemu abaana abategeera nga wotegeera akuwonya obulwadde bw'obusungu omuli siriimu kansa n'ebirala tusaba Allah akutaasa abalabe bakufa mu maaso n'emabega tukusaba Allah akuliisa akunywese nga wotukoze wano ekyo mulinga abamanyi nti obaabu batuusa yajja ku lwekyo mbaddewo ku lwekyo Haji ono yalabye ensonga eyo ndowooza nammwe mukirabye era akubidde nze essimu n'agamba njagala okubona abantu abo mufuna we bakola ki Haji kyekusaba kiri kimu abantu bano newankubadde tukuŋŋaanye wano naye tuviira ddala eri Gganda paka eno kisinziira nti ffenna ne tubanga tuli bumu tugenda kukwatagana ettaka lyaffe yikasebubika lwaki ekintu kino tebakitwalako embalala bannange bakitwaleko embalala abavu gyasibuka lwaki ekintu temukitwalako mbalala kino bali kutuseko nayo embalala naye tubona abona emyaka ana ng'omuntu ali yazimba n'ebibantu bye gatandika okunkumuka ng'oli awo ne bagamba nti ate siwawo ate balize mu buntu naye tebajja mu buntu mukadde nowuuna eno bambi Wane mwenna balaba ku mamyo ne yataasa enkoko myaka 4 wano wali katumala mutwala no katenti anti bampadde tenti ate nesikola ki nekazibisulamu tulewo naffe mami naffe tuzze okwongera okuyisaamu eddoboozi n'okuyambayambako embeera gye muyitamu eno tudde obwekiro munaani sonyiwe maama mu gavumenti Katonda bw'ati bwe yasazeewo naye yasazeewo bubi
kubanga omwami oyo yalisazeewo na busungu bwe butyo obanga bwe yasazeewo naye nga beegaana ate si ate nga batugamba order from above kati order from above yani yoyo yennyini above teri muzala teri woda kati lwaki yatukoze bwati tetwamukola ffe anti olaba ettaka lino maama abasinga badde bafunako poloti nga tebalina byapa nini kyapa akirina oluusi yasinze mu bbanka mwe babajjeko bakolereko emirimu gyabwe kino kyakabaka ate kabaka akyalina obwogerera ali Namibia bamusibira eyo mbu yalwala okweraliikirira kati nga yeraliikirira oyo nga yali awonye bulungi ng'akomyewo nyini mataka bamugjawo kati amataka bagefunza bwe bati embeera gye bagenda oyisaamu bannansi abaavu yakola oda batabani enti eriwa eriwa abaavu agenda okusanga mulyango gugu mama mulyango gugu kitwali jeje wewe Sam muraje tukayaje bannange mbebaza era mbebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bannange era byonna oba yani erinnya simanyi yabituwadde n'atuwa n'eddagala munnange tweyanziza nnyo tweyanzige mwebale nnyo tugezaako okuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala naye bandi baleme kubakuba newe banaatukuba newe banaatukuba kati olaba maama senga mwe temwatya nti omuntu gwe muleese senga ennaku eno mugirina ekintu ekiriwo kitandise emyaka ki kakati kitegeeza tolina kwogenda kwala 10 nja kwebakirawo awo ate okwebaka wali ebweru nga mbadde neebakawo katugende tufuneko eri kyolinza okwalako gende tukifune okkiriza n'alowooza nti kyamugambye ekikoze eki naye nga ddala nga sirina n'akugamba nagambye nga sirina mutuyambe ono ndina abaana basatu bebi wange mulwadde tusula wano tusula mu mpewo bebi wange buli wiiki alina kulaba dokita ansaba emitwalo 3 siridde sinywedde leero nasiibye emulaga eyo era nvuddeko tebamukozeeko lwa ssente tetulina ssente tetulina wadde ekyakulya wadde ekyakunywa omwana bamuwandiikira ebintu bingi bya bbeeyi sirina wadde 10 ne mutuyambe abakulembeze abayimba abakyala mutuyambe tusula wano mu mpewo tetulina wadde we tusula wadde katundubaale wadde tusaba mutuyambe Spice Diana banne tusaba otuyambe mukyala munaffe tusaba otuyambe abayimba abakyala tusaba mutuyambe bannange munyambire ku mwana wange nawone sirina wadde n'ekikuma sula wano mu mpewo mu nsiri tetulina wadde kyakulya wadde twadde tukweza omulanga wadde mututuusizayo eddoboozi tugwe tunafuna ku buyambe bwamwe tweyanziza tweyanzege bane abakyala bonna mami oyo yasobodde okwogera abakyala bayitirivu noono wuuno n'oli wuuli abo bonna boolaba tebalina wakusula abaana baabano bato tuleese abaana bato tubakoowola nga tukyali wano ayina akatimba ayina essuuka
tukubireko ku nnamba eyo gye tutadde awo tusobole okutaasa abantu bano. Tugenda kubikima wonna wooli, oyina ngoye tukubire, oyina mmere byonna nasobodde okugula eddagala oba osobodde kutwala abaana mu ddwaliro gwe kyonna kyosobodde si byabuwaze kyonna kyosobodde okukolera abantu bano basobole okulaba nga bava mu mbeera nga Damighty Family tugenda gumba wano n'abantu bano mu mbeera gye bayitamu tugenda giyitamu. Tugenda kubeera nabo tubalage we bakeeramu tubalage we basulamu kuba bino batyo okubibalaga abama TV babagambye mbu bamenya toyi ennyumba yaliwo emu naye abantu bano bonna bolaba bundabunda bali mu butenti mwe basula. Abaana bano bonna bolaba tuli wano nabo ensiri eringa ensiri bazeekuba naye nga mukimanyi bulungi mu bulwadde obukyasinze okutta bannayuganda malaria. Naye mazima ga Katonda Museveni government ye temulowoozezza ku bantu bano. Bannayuganda mwena gye muli ebyange mubimanyi. Wensituka nti kuyamba kuba kuyamba. Nze wenkwata kyensobodde sisobola kumatiza abantu bano wabula ngenda kukozesa eddoboozi lyange, obudde bwange, amafuta gange, airtime wange ne data nsobole okuba omulanga alina kyolina tutaase. Buli kimu kigenda beera kamera wano nga wetuli. Oba naatugobawo, oba banaakola ki, oba banaatuttirawo, oba banaatusibirawo tulirwedde. Nawe alaba vidiyo eno tukujongereyo. Abannema mugenda kutuleetera ekizibu mu Uganda. Mwabagobaganya abantu we bateeka oluba nga temubawadde na transport abatuusa gye balaga nga temubategekedde. Olaba n'ensolo mwaziwaawo okubeera naye omuntu ensolo bwe mugikwata nti oba ngabi oba mpologoma oba kolokodayiro nga mugisanze awantu yo mugitwala mu kifo ekyategekerwa okubeeramu ebisolo. Kati munnayuganda abundabunda gwe mugoba mu ntobazi ye mumuzzaawa. Mugenda kutuleetera obuzibu naddala ffe abawoza muzeeyi tova ku maini abawoza mutabani waakwatemu kubanga omuntu gwe mu frustratings gwe mukaabiza amaziga gwolowooza atulaba atya ffe abasiiba ku gurawundi. Ate kambabuulire kino bantu mmwe teriiyo muntu ayagala kusula mu ntobazi. Mbeera ya ggwanga Uganda yebatuusiza mu mbeera eyo ey'okusula mu mazzi mu nkere mu nsiri nti sente z'omuwi w'omusolo ezandibakulaakulanyiza ezandibagasizza muzikwata ne muziwa abantu ab'olubatu eggwanga abalifunamu ba lubatu bannannyini lyo n'abantu abanaku sente tezibatuukako kubakulaakulanya kubajja mu mbeera mbi. N'okwata obuwumbi n'obuwumbi n'obuwa omuntu n'abubba n'osirika bwekye bali ne beegabira 5 luno 6 luno 8 buno buwumbi ne bafuna n'ababawolereza nti abo bannaffe abo bakitiibwa. So embeera eyo gye mutuusizaamu eggwanga nti sente ne keeki y'eggwanga ne sente z'eggwanga ziriibwa abantu ba lubatu we wagenda okuva kanaaluzaala n'ebizibu mu ggwanga lino kubanze nkakasa abantu abasula mu ntobazi basinga abasirikale obungi kubanga ne mu ntobazi omwo mulimu abasirikale. Kati baganda bange mbadde nsaba mubeere bakisa ku sente ze mukwata ne mugabira buli omu n'ababalwanisa lwaki temuziwa ku bannansi. Mwe mulowooza eggwanga lyandibalabye biri litya nga musiibudde abantu bano be musengula mu ntobazi kituufu kifo okubeera mu ntobazi ne ku sente ze mugabangula sente ze mweddiza sente ze mwonoonye lwaki tezikolako lumu ekyomugaso ne muziwa ku muntu omunaku ono mugandi maama akayumbako tukakumenyedde fayini ne kwata obukadde bubuno 5 genda ogule mu kyalo. Okakasa ku busiimo bwe mwewa omuntu ono agezezaako okukyusa obulamu bwe kale ali mu ntobazi its fine kubanga bali mu gavumenti era mu abaziguza abantu bano. Bwe kubanga kumenya mateeka eri abantu poliisi yakola ki mu Lubigi ekola muki. Kati poliisi we yatuuka okuzimbira mu police station ne DPC n'atuula n'anywera bwe kati omuntu wa bulijjo ali mu nsobi ki. Katono nnyo bantu bange aba Star Favour Uganda Limited nakugamba be bannakinku mu kutwala abantu ebweru. Olina passport yo okuva ku myaka 21 paka ku myaka 38 oli mwana wa buwala oba wa bulenzi. Emirimu bagiina mu ggwanga lya Qatar, Dubai ne Kuwait ne Saudi Arabia. Bakubireko beetaaga bakirina ba waiter ne ba waitress. Kubireko
ku noti 7 noti 67264 oba noti 764 sente zo ziteekamu omaze kukwata ku visa ng'ekuli mu ngalo. Lwaki Starbucks ne companies endala temuzimenya mu ntobazi? That unfairness egenda kutuleetera obuzibu naddala ffe abali ku muzeeyi tova ku main. Kyovola bajja n'omuŋoozi tukusaba bino bitutaase. Muzeeyi bw'oba olatandise okulaba nti ayoza ayanika mu ttaka tekigenda kusooka kubeera mu Uganda, tegajja kuba mawulire. Enkasi gikwate kizze kibaawo mawanga amalala. Muhoozi totulinda kuba nti tuteekebwa kalabba. Keekana akaseera muzeeyi bw'aba atandise okuwoza ng'ayanika mu ttaka eyasuubiza okukuuma abantu n'ebyabo olwaleero boonoona byonoone nga bamenya bimenya abantu bakaaba. Muhoozi kwata enkasi ebiddirira biddirire naye nga beekuli mu ngalo tutereeze ekintu. Jeno Muhoozi nkugamba bino ffe tuli ku gulawundi ne tokyalina gy'otunda muzeeyi. Abantu bamukyaye ne bwategeka akalulu leero afuna 0%. Okuleka nga akakuttemu. Ne teri muntu ali mu magezi ayinza kulaba nga gavumenti eno n'ennyumba y'omuntu omunaku ng'omugagga beegabira obusiimo bwa billions and billions of money. Omwavu n'ataweebwa na transport ya mutwala jadda. So fabaoza muzeeyi tova ku main mutuleseewa. Nammwe njagala mutunulemu kuba these are the same people betugenda okufeesinga enkya ku streets gye tuliira bbiya gye tuliira embizi betugenda okusanga yenkya. Ddala omuntu oyo andaba atya ku lusaani akayanya nga mbwegedde nkutte n'eccupa ya bbiya nga mpoza muzeeyi tova ku main nga baadimodoshinga ennyumba ye. Obuzibu bwe mugenda okutuleetamu obuzibu